Oluvannyuma lw'amawulire g'emmotoka ya poliisi okubbibwa okusaasaana, poliisi evuddeyo n'ebeerako ne byetangaaza. Lusoke Kituuma omwogezi wa poliisi mu ggwanga agamba emmotoka eyogerwako si ya muduumizi wa poliisi nga bwe byasoose okusaasaanyizibwa. Emmotoka gye tuyita official vehicle ya IGP weeri bulungi, teyina buzibu bwonna bwagituuseeko, tenabakubbibwa. Ono atubuulidde emmotoka yabadde ebbiddwa nga bwe yazuuliddwa mu kiseera kino. Era nga pick-up ye yabbibwa, era bwe yabbibwa twateekawo okunoonyereza n'emmotoka ne tugizuula, twogerera twakakwatayo omuntu omu atuyambe mu kunoonyereza. Minisita omubeezi ow'ebyentambula Fred Byamukama atubuulidde nga namba plate empya bwe zaakoze ekyamaanyi okusobola okuzuula emmotoka eno. Kubanga ne bw'aba mmotoka yeri off system yesigala ng'ekola, kati banoonyereza etambudde etya. N'oba olina w'oyimiridde ejja balaga eyimiridde ekitundu bwe kiti. N'obwoba okyatambula ejja balaga ali ku kkubo bwe riti, ali kutambula gy'agenda ne basobola ogifuna. Alambuludde ne bwe batuuse mu kuteeka namba plate empya zino ku mmotoka ne ppikipiki. Nga ne 1st ya November tugenda kuteeka ku ppikipiki. Then nga ennaku z'omwezi 6 January 2025 tuteeke ku motoka zino ezammwe eza bulijjo. Okunoonyereza ku ngeri emmotoka eno gye yabbibwamu kukyagenda mu maaso n'abo abeenyigira mu bubbi buno. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.